kakati mukulu Kisubi ekyokubanga cabinet yesobola okutwala eggwanga mu maaso eyo debate ya lunaku lulala naye twalaba ekyali mu State House nti batwala n'omuvubuka ati wa people power ekyo si kyakabeerawo waliwo ekyali ejjinja gamba nti kansala wa people power waliwo ekyali ejjinja president ng'aze ejjinja ku Liberation Day baleeta omusajja mulema ye Simbwa bali bamuyita Simbwa si Musoga ndowooza weeno bamuleeta eyo ng'agamba nti bamuwamba abanuupu simanyi ne bamutwala e Nairobi n'agamba nti era mu drone abanuupu be bavuga zi drone ezo ne bawambiramu ki abantu oyo Katembe yali eyo ejjinja so ye mulala noono nga Katembe ono gwe walaba era walabanga era ne president muli takkiriza bulungi naye ng'olwokuba abafere baba bamaze omuzingako kubanga walaba ku Facebook ne ku mikutu emirala nga asindika wanuupu yali amusembera n'agamba wacha tiwakiraba ekyo so kati ekyo ate kiraga muli mu mutima takikkiririzaamu yali tayagala musembera naye abafere bamaze omuzingako mu wanuupu omusajja wacha so eyo embeera yaliwo kati Balamu nayagala alage akajanjamu olwokuba bamufudde minisita ayagala alaga nti akola n'agamba nti abaana njagala obate abaana be basabye emirundi n'emirundi nga tebakola ki kati babata kati bwe bamala okugamba nti bagenda bata ate aze ku floor ya parliament era Ssenyonyi Joel Honorable yagamba nti bannaye omuntu yakozesa ekigambo novice okyali mupya soko oterere naye omuntu anaba kutegeera na toilet ziriwa mu parliament nti ozembu agoyegenda okukola ku nsonga zonna eziremye parliament njagala tunulire ekinyusi kutabaana basibe anti nzija nedda njagala tunulire ekinyusi kubanze mpulira ogenda mu issue obutaliimu obwo bwa toilet obwa novice ebyo byonna abali bakubye ku bikonde novice bamanyi n'oluzungu bwe lwogera nabo babitegeera naye ekinyusi kutabaana abaasibibwa lwaki temukkaanya na kinyusi ekyo anti kati mukulu Kisubi obukozi bagamba nti oli bw'abanga asimanyi oba ayagala kulaga nti akusinza amaanyi akukubisa n'omugo ki gw'olina gw'okutte n'agukola ki n'agukubisa kubanga kati si gw'obanga okutta abaana twali wano Kisubi ne tukugamba nti abaana bwe bakwata be bamu abaali ekalangala nga sigamba nti muntu akutte mundu kujjako gavumenti naye mwana ali excited people power our power his excellence Bobi Wine ne babakwata just abaana bali excited bamazeyo emyaka emeka esatu eggwanga likaaba teri awulira kati saawe n'okulaga okutta abaana ate kati olaga nti gw'ogenda okola ki olina okubata simanyi oba ontegeera mukulu Kisubi nti gw'onkutte ate go ogamba nti olaga nti gw'olina okukola ki okutta naye nga system weziri abaana bwe babanga balina omusango lwaki awona tebakola ki tebawozesebwanga naye eggwanga bwe systems bwe zibanga zifudde bino bye bibeerawo of course ekyokutta abaana kubanga teri muntu ayagala abaana babeere mu kkomera naye olabanga nti kikyamu gw'okutte ate gw'obuuza ne lisiti kuba ogambye nti ogenda kutta abaana ate oze eno obuuza lisiti kiraga ki nti omanyi gavumenti y'NRM egudde nnyo nti enoonya kyekolerako PR stint okweza engulu nti kino eky'abaana kyekisobola okubaza engulu jasi PR kubanga ogamba nti ogenda kubata baliwo abo badde ogamba nti ogenda kuta kuba kati ombuuza lisiti ogambye nti ogenda kubata obalina ate kati ombuuza lisiti ekyo kikulaga ejoogo nti baleeta abaana bano then baleeta abamawulire bonna bakwate bagambe nti gavumenti y'NRM yatadde abaana ate nga yakola ki yabakwata awatali musango ekyo pulezidenti wa NUP kyagamba tetugambye nti okuta abaana bano kibi no ye kyagamba nti sobanga gw'onyigiriza ate ye weefudde okubeera ki omulungi kubanga nti ono bw'ajjayo abaana ne baleeta n'amakamera ne balaga bajja kugamba nti olaba gavumenti eno bw'eri ennungi yatadde abaana ate nga yakola ki yabakwata
So president wa NUP yabadde agamba president wa His Excellency Bobi Wine nti systems we ziri amateeka wegali era bwe yali agamba kusegerenya nani nesewanyana kubanga bwe bajjayo abaana abo ne bamala ne babata ekigendera kya kunafuya oludo oluvuganya nti oli omuzadde w'omwana agambe nti okay oli NRM yatadde ki omwana wange era gwe nina okuwagira nga naye nga NRM gwayagala okuwagira yakwata ki yakwata omwana we so ebyo byonna biriwo kunafuya luda ki luvuganya gwekereka systems zikole abaana baba tebalina musango batenti balina musango kubanga omwana bw'ogamba nti omusonyiye busonyiye nga tomubulidde musango ajja kuvaayo asigale nga tasobola na kwogera freedom yo maze ogimujjako kubanga wamulaze nti alina omusango n'omusonyiwa naye nga tomuwadde mukisa kumulamula oba omusango weguli oba teguliiwo naye ogambye nti nkusonyiye omwana aveeyo nga tasobola kuddamu kwogera tasobola kuddamu kuwagira mu lwatu nga bwe yandiwagidde olw'okuba atya nti baamusonyiwa ate nga bambi tewali musango yakola ki gwe yazza ekyo pate yaffe kyegamba nti kiba kirungi system zikole ki zikole naye era obukozi twamaze ne tuwaayo ki lisiti iyo bagikoze ki bagiwaddeyo no si kugamba nti kugonda naye omukulu olwakuba njogedde ali ku ssimu bweda byenjogera takoze eki aguddemu bugwe naye mbadde nkuwa background nti nakizudde kati byayogera bya mukaako era nali njagala kukubira kabuleta ngambe nti omusajja gwe tubeera naye ku pano ye nga ayogera birala byagoberera bya mukaako tagoberera byaniide bya kabuleta so mukulu Kisumi n'abatulaba ensonga yeeyo eri mu ddiiro nti onyigiriza naye oyagala kulaga public abantu nti gwe mulungi ate nga yegwe omubi nambemu akola ki asooka njagala kudda gy'oli gwe olaba otya ku nsonga eno kubanga tubalabye ebbanga ddene abakyala baani abajja ku ofiisi za NUP nga bakaaba nga bagamba nti abantu baabwe bakwatibwa baagala abantu baabwe bateebwe saawa eno kyansezze omu ku bannaNUP agenza alaaja omukulembeze agambye nti kale abakakasa oli kansala wammwe wa NUP simanyirwa ayogerwako Ali Katerega tusalagana mu lukanva mu muluka gw'ekitanga ava mu luka gw'ekakunyo ye gombola yemu gyenvaamu mumanyi nga muntu kansala ku kadi ya NUP kyekitundu kinesima 216 mumanyi nga muntu naye ndowooza ekyabanyiziza kugenda kwogera nsonga yabalema so tomwewakana mumanyi akiikirira kakunyu ekyo kiwedde wanjagala kudasebo ne banyabo ensonga eyo erimu ebirumira bingi ate enakuwaza mu butuufu abaana baffe babonyebonyi nnyo ate era tetusobola kukijjawo nti si kituufu gavumenti kukwata abantu netabatwala mu kooti naye okulowooza nti gavumenti yaffe eno ejja kukwata abantu ebatwale mu kooti era egoberera emitendera nga bwe giri kubanga omuntu akyadde obukyazi mu ggwanga atamanyi neeyisa yaki ya gavumenti eno kituufu nti abaana abo bandibadde bayita mu sisitimu y'amateeka neffe tukimanyi nti ebiseera ebisinga waliwo okeera nga gavumenti yasuze bulungi ne batwala mu kooti era kooti ne zikola ne waliwo okeera n'osanga yanakuwadde nga yanyize nekuteekayo n'olema okukola ki nga okujjayo weetaaga kuteesa buki buteesa oba kubanduulu n'olw'ensonga eyo njagala okunenya baganda baffe aba NUP okubeera nga balagamu obutamanya nkola za system oba embeera gye tubeeramu mu ggwanga ne bagezaako okukozesa abaana babonaabona nga ekyokuwanyisiganyizanyamu okufuna ettutumu ettono ekyokukozesa ebyobufuzi ku baana ate ng'ebigambo byenjogera byonna
kikibola sipapye mbyagala kubyogera bulungi nga bwe mbikola ki nga bwe babitegeera nti singa NUP n'abakulembeze baayo baali bateeka nnyo essira waliwo ensonga ze balina okuteekako essira mu 2018 2019 2020 ogenda n'osanga nga ensonga eno ey'okukwata abaana abasibe okugiteerako essira si ye agenda esinga okuba enkulu mu NUP eyo fact tubadde mu legislation era singa agenda y'okuta abaana yali agenda nkulu nnyo mu NUP singa abaana abo baateebwa naye lwakuba agenda eyo ejja NUP eyagala kwetaasa efuka agenda mu matobotobo so bwemala okuba nga si agenda nkulu walina okujjawo emiwaatu emirala okulaba abaana bano engeri gye bakola ki gye bateesebwa nze nalaba ekiwandiiko kya mwami Mukaaku kye yawandiikira mwami Kyagulanyi yakimuwandiikira mu Juni omwaka ogukoze eki ogwedde n'amugamba ssebo kasookedde nga tubeera mu struggle eno babadde bajja bakwata abaana naye bwe twali Arua twakugamba nti tweraliikiriddemu waliwo omwana gw'otambula naye ayina kamera twafunye amawulire nti aprofilinga buli muntu gw'otambula naye abaana bwe banaatandika obbakwata onannyonnyola otya kati nyamba buli ne muganda wange ono Wayira n'abalala nze mbadde mu struggle emyaka 27 tubadde mu struggle tewabeerangawo kaseera nga gavumenti egenda n'ekwata omuntu ng'emanyi nti oyo asula wano ono y'ono ono ye gundi gwe guno omulundi gavumenti ya mwami Museveni lwegenze ng'emanyi gwe yagala okukwata gwabeera ne batambula nabo nga walabika waliwo enkola eyabadde entegeke ey'okukwata omuntu ng'ali profiled buki bulungi era eyo sinsobi ogenda okulaba nga waliwo esystem entegeke ey'okukwata abaana nga waliwo yakitegeka nti oyo Wayira watambula wamaanyi naye bano abasatu bamutambulirako be bamuwaga babeera wano bakola wano era abaana abasinga ogenda okubagoberera be bakwata nga be baana abasinga okuteeka amaanyi mu struggle tebabakwata lwakalangala yokka tebabakwata lwakusala bubi makubo naye ogenda okulaba nga si lwakakofiira naye ng'olaba nga babadde bajja babatrading okumala ebbanga ebintu ebyo mwami Kyagulanyi tabiddangamu ate n'enkola yali mu bbaluwa ya Mukaaku mwebiri tabiddangamu ate n'abaana abo tabagobanga kyekiva olaba nti buli we bavaayo babanga abeebuzaabuza obwebuzaabuza naye nga kibaliko si kyekituufu kati omwana oyo oba omukyalo oyo gwe basibidde omwami we bw'amala okutegeera ebyo gwe buli wokuba press conference n'ogamba abantu baffe bamale batwala mu makomera tasobola kukola ki kuwuliriza aba asigaze kyoyiseemu nti oba ntya njagala kulaba mwami wange oba mwana wange ng'avudde mu ki mukomera zina nakuwadde nnyo yesterday nga bali ku floor ya parliament mu bunafu bwonna ne mu ngeri yonna eri crooked muto wange Balamu gye yaleesemu ensonga mu parliament ate mu kutwala report mu kutwala amannya mwami Ssenyonyi yagaye bino ebigambo nti twasobodde okuleeta list 2 waliwo list eya 18 ne waliwo neno list oba yagambye 58 naye bano betwaleese abalala bano abali makomera batugambye nti ate batugamba nti ate gye bava mu makomera waliyo abaki abalala bwe baba bakuwadde chance okuleeta lisiti z'abaana bonna ate lwaki opapanga ajjira mu nnyumba twala wiiki ogende mu makomero bagaye bannaye batugambye batuwe amannya olete lisiti enzijuvu ekigambo kyeyogedde kiraga nti bo bali mu byabufuzi byokka tebali ku mbeera y'abaana kubanga mu parliament bebaga leeta amannya bagambe nti mutuwe wiiki mutwe ne permission eyingira mu makomera
tubawa amannya gonna nga begakola ki nga begali so twagala tugambe Nuupu nti wadde tuyina okwenforcinga amateeka nga buvunaanyizibwa waffe naye ate bwe tutuuka ku mbeera y'abaana abasibiddwa obwemage nga tetulina na bukakafu nti banaafuna justice bwe tufunawo embeera ebawa temporary freedom tugibawe naye tulinamu embeera nti mulimu abantu baffe era mu kiwandiiko kya Mwami Mukakwe mulimu statement eddala yabuuza Mwami Kyagulanyi njagala ombuuze ku mukyalo gwe bayita Olivia Lutaya. Olivia Lutaya ndooza mumuwulira bulungi yamugamba nti tulina information nti Olivia Lutaya musibe na kukkaanya waliwo abantu be baatwalayo nga basibe nga bakkiriza nti tugende tusibe tutegeere bano be basibye balowooza batya simanyi oba ensonga ezo ntuufu naye nkulu nnyo kubanga bw'oba oli musibe nga omusibe ali comfortable bulungi mu kkomera naye tafaayo bigenda maaso mbega ali mu kkomera saagala qualifyinga kigambo ekyo naye ngezaako kuleeta how complex ensonga y'abaana bano bwekola bweri notinga tutambula Mwami Majegere ensonga zino gwe twazirimu zenkubulira sokoleke zenkubulira kati mukulu anti gwe anti towayi mukulu lubowa kyenjagala okubuuza nti okuleetawo embeera nti omuntu asobola okugenda mu kkomera n'abonaabonera mu kkomera nga yeeyagalidde nga naye buli kaseera tukaaba Olivia Lutaya tukaaba emirundi buli platform tugamba bate Olivia Lutaya obeera mutuufu real okuleeta emboozi ng'eyo nze bino byenjogera sikola politics wa kito kubanga nzimanyi bulungi ate ne Mwami Mukakwe agenda okuteeka statement ya Olivia Lutaya specifically ku Mwami Kyagulanyi yali ategeera n'embeera ya mukyala Olivia Lutaya tugibuuza Mwami Lubongoya kubanga paka nga Mwami Mukakwe yamala kuwandika baluwa eyo ne balyoka batandika okukkiriza abantu abalala okulaba famire ya mukyala Lutaya oyo naye nga mukyala Lutaya yaliwo naye nga Mwami Lubongoya buli wiiki amukola ki amulaba ebyo biri ku record tubimanyi ate njagala gumako sebo notinga ebyo biri ku record tubimanyi era bwe baba balaba nti si bituufu Mwami Mukakwe bamutwale mu kooti tubiproving so issue eri bweti umbe ensonga y'abaana abasibe si ya bulijjo nga bweri mulimu ensonga nti tuyina okuvumirira NRM okukwata abaana obutabatwala mu kooti naye ffe NRM tugimanyi therefore we bate tegoberedde mateeka tuyina ate okweyisa nga bannayuganda ne tutegeera ki ekigenda mu maaso obuzibu buli nti ne baganda baffe abanuupu balowooza nti ku baana bano kwe balina okukolera ebyobufuzi which is unfortunate era ekyo kirabika mu bulagajjavu bwe bakola nga bapasuwinga ensonga z'abaana bano kale nkweyanziza nzikiriza sebo banno tebannayogerako ojja funa obudde nedda tekasobola kubula birina amakulu naye tekasobola kubula Musumba njagala kudda gy'oli njagala tuwuliziganye ate twewe n'ebitiibwa Saalongo njagala kudda gy'oli Musumba nti gwe kino kiraba otya okukwasa wamu ekyabaana bano abakwatibwa ne response eva mu bakulu ekamwokya kikozesebwanga byabufuzi kubanga mulina kati kumpi buli lunaku mulina ebbanga limusisinkana abantu bano ne bakaabira ku kitebe ne bakola ki so abantu bagamba ebyo biveewo abaana bateebwe so lwaki ate amaloboozi agatali mamativu so ndi gy'oli Musumba ekintu kye bayita ekkomera kintu kizibu nnyo okuggyako nga tebakusibangako
wekibanga kituufu abaana bano nga basibira bwereere nga wekigambibwa obulumi ate buba bweyongera nnyo kubanga omuntu webakusiba olaba ne webakusiba nga bakusibidde ekituufu era obulumi bukuluma so ekintu kyebayita ekkomera kintu tekimanyikika baali bansibiddeko obwereere manye how wekipaininga kyaki yange yonna yasituka nejja ekataawo nga waliyo emisango gye bantaddeko nga bansaba emmundu zesimanyi nalina obusungu bungi naye ekiseera kyatuuka abasirikale bennyini abakirimu nga bamanyi obulimba babulabye bagamba abantu bange nti we mutakakkane musumba wamwe agenda mpaka wa Luzira yadde mugamba abasumbye ebbanga ddene temulaba nko yadde akutta akabundu naye already abuuzibwa mundu na bandagira osi station we Katwe by that time ya 2017 yanzijayo mu parade nangamba tukuwadde abasirikale ogenda abantu nga bali awo bekalakasa baweranga ebitaano ne bagagenda okakkanya abantu basooke bakakkane tuyoke tukuwandulinga obulungi olw'obulumi obungi bwe nali mpitamu nasalawo ne ngamba abantu bange mukoleki mukakkane nve mu kkomera tujja kwandulinga n'amazima gajja kuvaayo nalagira abantu bange ne bakakkana era mu nnaku 2 ne nvaayo mu kkomera bino byenjogera bamemba bataba bali bwe bali obulumi bw'ekkomera nga ne baba bakusibidde obwereere omuntu waba akukutte nga akutadde mu kkomera aba n'obuyinza bino ebintu webanga bituuse nga waliwo abantu nga balina abaana abakyala baabwe kati nga tuli aba Olivia Lutaya ne kano kankayiseko mu seconds nga njaga kutegeeza Mwami Majegere Mwami Lubaka amugambye waliwo abasibe bateeka mu kkomera nga azirwa nsonga nga tebamusibye nti bamusibye kubanga naffe era ku musango ogwo twabeerayo n'omusibe nga tebamusibye naye nga bamusindikidde ffe anti mbadde nzamu kali kagambye nti wayinza okuba wali ababeerayo ng'obadde owakana nti mukomera omuntu asobola kweyingirayo asobola ddingirayo nga wali ensonga ffe twamwina nga bamututaddeko ffe nga ffe kuba baali batusibye nga basatu so kisoboka so ensonga eno nalaba Mwami Kyagulanyi Ssentamu nga bamusibye twamugobereranga ku ntimbagano ku mativi naye bwe yalinga nga bamuleeta mu kkomera yabeeranga muwombeefu amaziga gokka ge gajjanga nijjukira bulungi n'ebifaananyi ebikomezebwawo how pain kitegeeza nti yawuliranga pain y'ekkomera netutamanyi engeri gye lyamwisangamu ng'akaaba era n'olunaku lwennyinnyini lwe baamuta yakaaba ekitegeeza nti pain y'ekkomera agimanyi era saalabako okwekalakaasa kwe n'okugamba nti oba omulamuzi nti kijegajega ggwe mu nte yali mukkakkamu n'awa obuyinza balooya bwe ne boogera n'akakkana kubanga ali amanyi obulumi bw'ekkomera bwe yateebwa era yatambula bulungi yatandika okwogera nga wayisewo nnaku nga 2 oba 1 so obulumi obwo abumanyi yasobola okulwanagana nnyo ne bamuwa ba Edi Mutwe banubianiri baani waaliwo obukakkamu tetwawulirayo ebigambo bino ebyokuvuma byavuma kati nga waliwo baagala okuta situlinangako ngagamba mubate oba tetukusaba Museveni tukulagira Edi Mutwe mute tukulagira Nubianiri mute yakkiriza ne wabaawo okuteeseganya okwali okwampolampola banubianiri ne babata lwaki takkiriza oba lwaki Nuupu temukkiriza abaana bano abali mu kkomera betujja okukkiriziganya ffenna nti kale baasibibwa obwereere ekisinga obukulu bateebwe eyo ensonga yakyayisa Bwanika bwe yayogera n'agamba nti wekiba kyetaaga okuteesa tugende mu State House tuteese n'omusajja kubanga saawa zino yalina obuyinza
obuyinza nze mbulabyeko katono osanga omusajja nga oba osanga akakyala ka traffic nga katini we kati nga kampi ne kagamba parking wali nokatuna nogaba nange nowulira obusungu nogamba maama eno eyampolampola ekuyambako kavaako nogenda naye buli wolaga amaanyi okakananga oyingidde munda obanga motoka ogiresaawo. So si buli kintu kansuubire nti nupu ekibanga kibiina nga kyeteekateeka okutwala obuyinza kibeere n'enkola egamba nti waba weetaaga okuteesa nawe tuteesengawo, waba weetaaga okugonda kubanga obugonvu bw'olujegere ge maanyi gaalwo. Twemu okulaganga nnyo embeera egamba nti buli kimu tulina okuvaayo tuvume. Ye kye neebuuza lwaki buli avaayo okulaga nti ayina kyagenda okuwininga lwaki akubibwa mu nuupu n'azibwa wansi? Katerega lwaki agaanibwa nti si wa nuupu nga ne Ssaalongo agambye nti kansala yajja kadi ya nuupu? Lwaki mu nuupu tulabanga mulimu abantu abatayagala kubbibwako show? Engeri gye batandika nti baali mu music buli kiseera babeeranga nti nze wakabi Chameleone tonsinga, Bobi Wine tomanya gundi Bebe Cool tonsinga. Kati tujjeyo embeera eno tugireeta ne mu bukulembeze bwe tulimu kati nti sikkiriza Katerega oli kansala kunsinga kunteebako goolo. Bwe tubanga tuli bakuwangula leka tusambe nga kye bayita tiimu eba enoonya goolo ebeera ne striker naye goolo eziba ziganye ne defender avaayo najja n'atomera. Tetulabangako Tyerenure ng'alemesa gundi ono Kolotule okuteeba lwa nsonga emu nti kuba kwetaaga okuteeba. Si yasoose okusaba naye nga mwami Lubwa agambye nti gavumenti eno eriwo bw'ebanga olunaku ekedde nga eriko wansi ekakkanye kozesa that chance gibbemu omukisa ogwo. Bw'abanga President Museveni nga yaleese Balamu oba Balamu ayagala kweraga nga bw'ogambye leka yeerage naye ng'abaana bali bavuddeyo mu bulumi bwe bavaayo ate nakyo kisobola okubayambako kubanga babaddeyo kakati bajja kutuuka ekiseera baluuzinge hope kuba buli we bavaayo olaba luli we bavangayo ebikonde byabeeranga bingi nga baba bafuluma kimotoka olaba bangi bajjabo bati naye kati bigenda bikendeera ebyalinga eby'abantu 50 otunula bulungi mwami Kisubi nze ndi wannabweru ababe baleetebwa wali enabweru ku kooti mbalaba luli bavangayo bonna nga ebikonde biri waggulu malende oyo yatera obbagobe awonale malende yatera obbagobe ab'enabweru naye ennaku zino nkulayira Katonda omulamu sirimba abaali ab'ebikonde 30 gafuuka 2 kati bawanikanga aba basatu. Lwaki? Nti essuubi lino erigamba people power ligenda libaggwamu kubanga balaba nti tuli munda naye tetulwanirirwa. Kati wabanga waliwo wakakofiira yavuddeyo n'ayogera siwa NRM yayogedde baleese wakakofiira yayogedde ekitegeeza nti nuupu yekozesezza omukisa gwayo okujjayo abantu ne bamuyita mujega ekintu ekitali kirungi. Era nze mbadde nsaba omukulembeze wammwe akozesa nnyo ebigambo eby'okuvuma buli kiseera yavuma era yavuma mutabani wa munne yakera ku makya n'azaala omwana we bwe yali eruweero era n'akozesa atuleeta ekijegajega ekyana ky'ekijegajega. Kati omukulembeze buli kiseera okozesa ebigambo dakika 5 mujega gamba naffe kenyiba ogenda okulembya tuba tugenda kutya olaba okozesezza ng'okyali mu opposition olwo bw'onoobanga oli wali ng'otudde ebigambo bimeka by'onookozesa. Nze mwana Kisubi ndabira ddala nti eyo gundi eyo ekkubo libabadde bakutte libadde ddungi era nandisabye baba tebasobola baleke bambi bano abasobola okwegayirira if bobabo tebasobola kubeginga baleke abasobola okubeginga babeginge abaana babendi bave mu makomera baluddeyo nze okuteesa kwa kale tweyanziza ndowooza olyoke muganda wange waloke sinaba ate kajja kubula soko okaleete kyenjagala okugamba nti n'omulamuzi kubanga mukulu Kisubi n'abatulaba sigwe osalawo omusibe gyagenda kuba mukulu Lubo agambye nti omukyala Olivia Lutaya yagenda kubega sigwe osalawo ekkomera lyokola kiri ogenda agambye mukaku yawandiika ayagala nnyonnyole sigwe osalawo abatulaba sigwe osalawo ekkomera kiri onakola ki yonagendamu. Kati nga njagala kumanya nti n'omulamuzi naye yali wa nuupu ng'ali mu lukwe nga bamaze omugamba nti munaye twagala ono omutwalire mu kkomera eno abege kyekyo kyembadde njagala
nekirala nga tena kuddamu mukulu honorable ensonga eteriwo leka nkumalireyo oddemu akakane bukakkanyi leka nkumalireyo oddemu bulungi kyetuliko kubanga mukulu pasita naye takijjeyo nga host bw'ayagala nti ekyokusiba abaana bano obwereere bwenga ow'NRM okyogerako ki owagira ekyenRM okusiba abaana bano emyaka 3 obwereere ekyo tovaayo bulungi oli ku people power oli ku Bobi Wine naye kiri ekyabaana okusibibwa emyaka 3 nga tebalina musango kyokyogerako kale ojafuna obudde bulala twongera okwogera ku kantu ako yensonga lwaki anti abantu beebuuza nti mmwe temulumirwa baana okusibwa emyaka 3 oli bw'avaayo n'agamba nti bateebwe ng'ate avumwa ate nammwe ekibuuzo bakibaleetera ekyo kyennyini kyoli mu kwogerako wano so yensonga lwaki ne debate eno yensonga lwaki weeri olwaleero kubanga singa omukulu yavaayo dda n'agamba nti ye abaana bateebwe olw'ensonga ezo singa ndowooza tetulina wano haji njagala kudda gy'oli ku nsonga eno bwe nga munnakibiina secretary general wa jema embeera eno ogyogerako ki mukulu Kisubi wiiki ebbiri nga 3 emabega twayogerako wano ku deception era nembeera nti nali ntuse mu ndowooza nti oba ebyobufuzi bya Uganda tubiveeko tubirekere abantu bo abamanyi abatakwatibwa nsonyi okulimba n'okuwuddiisa bannayuganda. Ekkooti ezoogerwako mukulu Majegere ne ttiimu ze ziriwa nga buli institution yonna mwagijjamu wano obwesige kati mugamba nti abantu babatwali mu mateeka gali luddawa. Omukulu yatugamba nti tezirina makulu tezikola kiki n'agamba agenze mu public court ne public court enaba kuwa verdict kakati ate oyagala tuddeyo mu kooti eri nolwekyo njagala abantu beere sincere and honest first of all to ourselves n'eri abantu betukulembera. Abaana bano bajja ne batuwagira nga basuubira ebiseera ebirungi mu maaso era nga basuubira nti tujja kubeera nga tubabeererawo. Lwaki mwe mulowooza nti okuteesa ne President Museveni ku bantu abanyigiriziddwa kitegeddwa kukola ku bantu bamu? Ani atakimanyi nti abamu ku bakulu 2021 mwezi ogwokusatu twatuula Kololo ne twogerera aba NUP ne twogerera aba FDC tugamba President abantu bano excitement y'akalulu oba oliawo yabakwata ku mutwe abamu ku balina misango ngamba security efilitaringe eno esunsulabo kale era ku olwo waite ebbanga lya nnaku nga 5 ne bata abantu abaali bawera 6. Saawulirayo mu bantu baffe bano bagamba nti ekyo kyali kibi wabula bagamba nti twali Kololo nga tunyamu kacyayi ne tukikkiriza okubeera nga abantu batureducing at that level nti tugenda kunywawo kacyayi wali naye ng'ekyo kivuddeko waliwo n'abalala abanene mu kibiina abaateebwa mu mbeera y'emu nga ya negotiation ate nga wero nga enteesaganya tezikoleddwa iPod nga zikoleddwa bo bennyini behind the curtain. Lwekyo tubeere for the first time tubeereko abeesimbu tukwatibweko obulumi obuli ku bakyala baakenkya ne basindika abaana abo ne babazaala. Era tumanye omukulembeze waffe ayogera ddi era ku ki. Nina ebintu ebyogeddwako ku malwa gwe byotwala ng'ebyokumalwa omukulembeze n'ovayo n'ogyobikalawo comment bituteeka mu kifaananyi ekizibu. N'omukulembeze okuvaayo n'ogyogamba nti natunuulidde gwagwa. Abaana baffe bano abato abakutunuulidde eno waggulu okulaba nti obukulembeze bubeera bulungi nti era babujjako ekyokulabirako obeera obabwabiza. Bino byonna bye mukola President Museveni yabifunamu. Ab'ebyafaayo batugamba nti waliwo omusajja omu
yali dictator yakwata enkoko n'agimanyulako ebyoya byonna n'agiteekaawo n'etambula ng'etagala ebyoya bino bibiwa enkoko amaanyi okubeera ng'esobola okubeera ng'etambula ng'esobola okubeera ng'ebiwawaatiro byonna kakati bwamala ogibonyaabonya mu mbeera efugana bwetu n'aleeta empeke z'akasooli n'azisuulaawo mu magulu ge nejja ng'ebundabunda negwa wansi netandika okubojjerya kasooli era omwami oyo dictator yamutwala nti ye sevya waayo kakati ebintu byetukola nga tetutaddeemu kupima nakwetegereza gwe tuvuganya naye gwe muwa credit nkulayirya mukama katonda eyankola abo abaana be banaavaayo olulimi lwe banayogeza lujja kubeera lwa bitege era ojja kulaba balamu nga sevya waabwe mu 1990 nze nali muvubuka muto nnyo nga ndi ku university nga ndi mutabuliki kabisa naye nagenda ku William Street awo ne boobuza Seya Kamuga akimanyi mu 1990 abavubuka baave nakasanga bagenda bawamba Supreme Council bawamba Supreme Council President Nasindika Kibirango yali Minister without portfolio then nibandeesa nibabayo ensonga ezikanyizibwako abavuka ne bavaawo naye ensonga ezo president yazikola ki tiyazituukiriza mu 1990 mugumu baddamu okugenda bateekateeka okukola olulumba nze nge yali amanyi nabagamba ku William Street awo bana ninjawo nga okusomesaawo abasiraamu naye bagamba kino kyetukola tuteekwa okwebuuza ebibuuzo bibiri ekisooka ntulina amaanyi agamala okwaŋŋanga gavumenti eno kubanga okubeerawo kwaffe oli okuvaawo yatulaga nti erina interest y'amaanyi mu nsonga za Supreme Council zino. Ssekaja Amiru then yali deputy amiri n'agamba nti gwe kalenzi gwe bwe mubanga temulina byemusomesa bantu tojjanga wano kutukola ki kubuzaabuza bantu oya kujja mu bantu fuse obulowozi okubeera makerere kutegeera nnyo. Seya Kamuga n'amuggyako omuzindaalo naye ebyaddirira n'okutusulwa leero history community y'abatabuliki eddanga mukubeera kyekimu abaava mu kkomera be baatwala ne basiba emyaka 3 bagenda okudda nga bakyala be babazaalamu dda abaana nga bizinesi be balina mu kikuubo mu wino nga bwasaanawo kakati ng'olulimi lwe boogera ono abatadde oluvannyuma lw'emyaka 3 gwe balaba nga ki nga sevia kubanga nabo they have to survive balina okuddamu okubeera nga bayimizaawo family. Lwaki ebintu ebimu bino tubyogera through experience tewaliiwo mu byemukola byemwogera gye bisucceed abantu gye babitiddemu. Nelson Mandela baamujjanga mu kkomera ku Robben Island ne bamuleeta Pretoria ekiro ne bateesa era ng'abantu mulimu abaradicals abamu nga tebaagala nakuwulira nti nga singa balina we baali bamusanga baali basobola okukola ki okubeera nga bamutta nyo okubeera nti yeewangayo akaseera akamu neyeekakkanya n'awuliriza agenza okuva mu bulamu bw'ensi buno ng'abaddeko president wa South Africa ekyali kitasuubirwa. Olwaleero tuli mu Middle East. America egamba nti Hamas terrorist organization blacklisted. Israel egamba nti Hamas terrorist blacklisted. Naye ba terrorist abo balina bye bajja ku Israel naye Israel erina bye bajjako. Akaseera katuuka ne balinnya ku nnyonyi ne bagendako ekata ne bagendako Egypt ne babaako bye boogera ne wabaawo ekivaamu okuwanyisiganya ku baana b'abantu. Muleke kuzanyira ku bulamu bw'abaana b'abantu. Temulina gwe mwazaala mwatusanga ku street ne mutuwa inspiration ne tubawagira naye muleke kubeera nga ebintu ebituuseeko ebitukwatako mubireetamu omuzanyozanyo olw'okwagala okufunako political mileage. Bino mbyogera with passion with pain mu mutima gwange kubanga omuntu eyali azadde ku mwana omuntu yali abaddeko mu kkomera tayinza kukkiriza mbeera bulamu bw'abantu kubeera nga babazanyirako. Gwe wanyisaamu obuwogo oba otwalayo basibe obuwogo kubanga ogamba nti babasibira bwereere ekiyinza okubeera nga kituufu naye okubeera nti babasibira twala obuwogo babasibe owange nze bamumpe oleke kubeera nti nno nteeka mu kifaananyi
ekiroozesa abantu bempangana nabo nti ono kati abadde compromised, ono yalidde, ono yafuuse namba lujega. Twawule ekiseera ekyokwogera n'ekiseera tuteekedde okubeera nga twogera. Bwe tunaabeera nga twesibidde munankani ate nga ffe twogera bigasa ffe bawaggulu, abantu bajja kutuddukako era ne struggle eno gye mwatusangamu mugenda kubeera nga mugibetrayinze, mugenda kubeera nga mugisse era nga mutuliddemu olukwe. Mwami Majegere, njagala okitegere n'okuva n'olunaku lwaleero, nze saayambala kabereeti naye nali wa people power era nakola omulimo era namaliriza nga nkampeiningira Bobi Wine era ne mbulu yafuna mbukoma nsimbi kuliko amaanyi gange. N'okisaagala mujje ku mpewo n'abantu abalala wonna okuteekawo ekifaananyi kiraga nti nno abantu abaagala okuggyako President Museveni, abantu abo be basibye nti babi nnyo era bagwaga tebategeera. Nze ndidde okubeera nga ntwaliwo ekifaananyi kyabo abatategeera niye abaana b'eggwanga, abaana b'abantu nga bavudde mu kkomera. Kale Salo, ate gwe obiraba otya? Ndaba novices in the struggle. Kati ekisooka tulina novice wano ku panel. Novice ono senior mbyobufuzi. Si by'opposition. Okay. Ono novice mu by'obufuzi by'opposition. Era ne NUP nabo ba novice mu ng'ekibiina mu by'obufuzi eby'opposition ebya struggle ebya liberation. Bwenti bwentandise okubiraba. Mu Luganda tugamba nti anamma atamanyi mpewo y'emagombe yamma omufu olubugo. Abantu bagamba nti zirinda bolwange tawa musibe emmere. Ebyo nno byombi bikwoleka ekyo kyoba toliimu n'obuzibu obukibeeramu naye nga gwe oli eno okyakyanja. Ebibuuzo bibuuziddwa bulungi. Mukulu nga bwe yabuuziza nti kooti yetwala Lutaaya gumwogerako ti asibweno. Ate kakati bw'omuyita senior politician ate ntandika kwewuunya. Tamanyi system bw'ekola. Nti nsobola n'okubeera wano nga ndi mbega ku show. Nga niye wendi ate nze nsinga n'okuvuma. Kati bw'oba tomanyi system bw'ekola. Novice honorable step up. Alinyisa omutindo. Actually bwe tubeera ku panel tetulaba mu ndaba yaffe eri kasaali ekyajubira. Tusiigira abantu ekifaananyi ekituufu. Ate njagala nnyo okuba ntwogere mazima meereere. Omuntu atulaba nze mu kiseera bagambira mbu Pusima Public Court y'abantu. Natambulanga ku TV nawo naliwo. Ne nkubiriza abavubuka ne mbagamba mbeegayirire temugenda mu kkubo bajja bakuba amasasi. Abo bakubya amasasi tebajja kulabirira famire zaabwe. Mukama mulungi kyannyamba nakifunamu. Era waliyo eyo abamanyi mbalaba ku mitimbagano bamanyi nnyo bangamba ndiwe naaremu ndi biki bamanyi naye neesanyuka kubanga nze okubeerawo kwange sirya ku byabufuzi naye mpulira nga njagala okuba mu ggwanga eddungi ettuufu naye gatta ku mutabani wange agamba n'ebino ebyobufuzi bye tulimu bya kiyaaye buyaaye kati ate byafuuse by'abayaaye ebyenjaaye really tebikyalimu yadde akanigguusa. Twali mu TJ Truth and Justice Forum nga tuwaguse ku DP olw'okuba ali amaze okuyingira mu kisenge ne mwayi Museveni. Twagendako emityana ne tulwanagana ne poliisi. Era tuwulira abakulembeze be tulowooza nti bakulembeze nga baleka abalwanyi mu lutabaalo. Ne tugenda e Kanoni ne bakwata abaana baffe 14 nga ne mukaku mwali. Nze naliyo omu bwenti saawa 5 ez'ekiro ne mbajja mu kkomera nga nkozesa akasuwa ngaawo ekiro ne mbateeka mu kamotoka ke kasipasio katono abantu 10 abantu akapakiramu 15 ne mbayita e Kampala abalina emmotoka ennene be twatulowooza nti bakulembeze banene abafaayo ku baana nga balise mu lutabaalo n'olwera abaana bwe bansanga bandabira mu kiti kyanjawulo nnyo 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 nnyo. Lwaki saabaleka mu lutabaalo gye twagenda? Kakati bwe tubanga struggle tugirimu tukkirize fenze matovu olwairo okuyita abantu naye sisobola kulwana nga nze
naye bakulabamu empeke nti omulwanyi otomulekerera. Njagala okuwa credit waakiri Dr. Besigye. Twamulaba emirundi egy'enjawulo akyalira abasibe n'abatwalira byo n'akola bw'ati n'alwana batadde yafiirwa ne muganda we mu struggle. Naye n'olaba abajega abavaayo ne bamuvuma ne bakola batya n'abalabe bazzeemu. Abalakaki ani yamonopolizinga struggle ne liberation yenu gye tulimu? Abalakaki kireka kyagala kuddamu kwesiba okuwa president. So Honorable Majegere, ebintu biwazzeemu si byakusaaga. Oyinza okuba baddemu NRM olya sausage. Eno teri kulya sausage. Naye tudefininga olutawo n'engeri gye lulina okutambulamu. Nagenda naliko ku Top Radio awo. Mbadde nga nkyalayo kati lumu abaana banninda ebweru. Kwaliko abaana 13. Abavubuka abo ye ttiimu y'abavubuka kubanga balinga about 85 abatambuliranga ku Kyagulanyi ku zipikipiki ne mu mbeera endala naye batambulanga n'eggwanga lyonna. Kampeyini bwe ziggwa abaana abo babako babanje era bakozesa ebigambo ebigamba nti bwe tuba twali twagala nte nga yatulema twafunayo ekisambi. Ki ekisambi kye twafuna? Ffe tulyako ddi. Wakiri mutuweeko bino ebigere tubiyita birenge. Tuute mu supu kubanga tuleke twavaayo nako. Abaana abo babasuula. Twaddemu okukola lwonyumenti twasinkana wa Dr. Kasozi ekyengera. Dr. Kasozi abamanyi byobufuzi byaffe opposition bamumanyi. Bali ku kintu kyekimu tukoze tutya. Mu kino kifaananyi kikyenzijayo. Tuba n'abaana bano tubakozesa. Kankwesa olulimi olutuufu tubakozesa ne tumala ne tubasuula. Kati bwe tumala obbasuula bw'onaalaba kateregazze oyo si waffe. Naye katerega ava kakunyuwa emmanyi n'ewaka ewaabwe mmanyiiwo. Era be babadde bakajjajja tabe NUP mumanyi. Kati bw'ajja n'agamba nti ne bannange ennaku etuluma abaana baffe baveeyo nti osi wa NUP. Gamba nti wa NUP n'ekiyakoze tetukiwagira. Because bw'ogamba si wa NUP najjo kaadi nga mwagimuwa. Kati ogenda kubaga nti abagimuwa bakola nsobi. Kwagamba tubeere bantu bakulu mu by'obufuzi. Tuleme kukola bintu bya kunoonya buganzi buno obwekiyita mu lujja kuba tulina bye tuyisaawo. So ebyo ennyini bye tukola bye mwogeddeko inasizi n'avuma oli. Olwaleero nali wano nga biringa byakubalaata. Enteekateeka egenda mu maaso ffe nga tulowooza mu smart mobilize simanya kola bwoti strategy bagita kuvuma paka kuwulira bubi. I just imagine mutabani mugenda mutyo okuvuma abantu bato obuyinza babubawe nti wona abavuma n'obalemerako kisubibwa enkuvuma n'ekuvuma gamanze sitangivuddeko studio ng'ogifuluma kama matovu yanvumye kuvuma paka kuwulira bubi bamukatuni kola bwoti then olotucreating a sanity mu politics. Kati bw'obana kukyusiriza eggaali gw'abadde akola ebyo ogenda kugamba ki? Badde mbalaba wano ndowooza nali wano n'enkivumirira oba nali wano nalaba ndowooza saabadde wano ennaku ezo Oweekitiibwa Mpuuga yagenze Mmengo okugula emijoozi n'abaako ne ttiimu gyagenzi nayo. Abamu ku be yagenzi nabo basanze mutabani wange Kato olw'okuba bufaanagana ne Wayiswa bamuguddeko olutalo bamuggyeko kofiira bamutisatisizzaawo ebikolwa ebibi. Naye ebyo okusinza ku byobufuzi bye tulimu kuyita. Kakati nagenza okulaba abadde bavuma kati ante mukyagala kuvumwako katubaleke naye tujja balaba kati mulowooza muli b'amaanyi nnyo musobola okulwana naffe tujja kuzza omuliro. Abakola bino bonna ba opposition ababadde baagala okukuba Kato ba opposition abeewera okukuba ba opposition. Kakati omulabe wo yali wali atu nakagulu awanise era Museveni alabe be n'agamba abajega bano bagenda okunzijako mwe bennyini musoose okwekoya naye wano ekyogera bakuteereddewo kati ez'enjawulo osoose kulwanagana n'Empuuga ogenda omumaliriza obeerenga addamu oluyingo oguke ku Piero U ogenda okugimaliriza ng'okooya ebizibu nnyo bakuteze NRMO etalina buyinza ngeri mu gavumenti olwanagane nayo onaatuuka ddi ku NRA ekutta obuyinza gyeyagala obujjako because be bakinyusi balina ssente balina emmundu ab'ennwana yaabwe yanjawulo naye oli kubana abatalina makulu bamaliddewo baboloboyi bwagukuba bwati n'okyusa amaaso omupiira guli wali ogulaba.
really twagala buyinza bwa ggwanga lino oba opposition twagifuula position? Mwami Kisubi kyennyamiza nti abantu bakanira position y'opposition. Ffe bannambe ffe tuliwo ffe ba leader of opposition. Really opposition tugifudde position. Is it a privilege? Is it an entitlement? So nze ndowooza twogere ebintu ebyaddala. Nabadde nsoma story mu mawulire ng'abaana bakaayana. Joel Sanyoni yagenda okukyala e Luzira n'akyalira abantu babiri. Gye bagamba nti waliyo abaana baba basoba mu 100. Yakyalira babiri. Ne bakoleza olutalo lw'amaanyi. Byabadde mawulire nga bitambula. Lega nti lwaki bajja okukyala bakyalirako bamu? Because olwaleero Joel alina capacity ne bafuso ya mukyera asobola ogigula. Ku office ye kubanga byekola. Sente weziri budget weeri. Omukomere yagamba yabuuza. Ekizibu kyoli novice nakugambye birimu byesonyiwe. Ojja kutegeera. Take your time. Take your time. Jensoma nawe osogugolinga n'ofuna amawulire gegamu. Si byankiso gambye ndasomya amawulire. Wenga somye nkiso okulagiryo nawe n'ogasomawo. Teekamu awo Joel Sanyoni givisi Luzira. Teekamu osome. Soma tombuuza soma. Kwagamba njaga tugende empola. Ate gwe oli ku ddaala ffenna wana otusingako. Obadde mu parliament myaka 10. Obadde mu NRM tulukunya abantu emyaka egitamanyi muwendo. Olero gweyogera dictator really si shame. Teba saagala otubuze obuze n'abawuliriza. Eyabadde mu nkomera yabuuziza nti lwaki Ssenyonyi akyaliddeko abantu. The thing is nasomya amawulire. Kyovola bwa communication nzibu. Nasomya amawulire. Sikugambye nti nabaddeyo. Ndikeri by the way nyumya oyogera na muyivu ate yasoma olulimi. So maybe bw'oba oli novice ne mu lulimi it's okay. But kiki mbadde ntuusaako. Tulina okuwa amaanyi abantu be tulimu. Tulina okuwa ekifaananyi ekirungi eri eggwanga nti ddala twagala buyinza. Tetwerumbagana. Ebituufu tubikole nga bituufu. Tetugenda kufuna buwagizi mu bantu bano. Waliwo ajja okuwa akalulu naye nga tojja mulaba bwakunyenyeza miti. Naye waliwo abalina okumakinga oli akuwa akalulu nga bagenda okuvuga zipiki bazikute wansi banyenye emiti bakole byonna. Kati abo buli bagwamu amaanyi. Momentum nedda wansi tulina kyogenda kukola. So bwe tuba tumanyi tuli mu liberation politics ebigenda okukolebwa bingi okuteesa si kibi. Tuba tululira Palestine ne Israel ne bateesa ne batayo ku basibe. Naye nga really Israel yali bateesa ne Palestine oba Ukraine ebateesa ne Russia ne bagenda ku lubalama ne bateesa ne babako kibayisa ne bagamba nedda tukuyetinga passage abantu abadduka ekibabu bayitewo. Bwe imaliza ne zivuga. Kati kizibu kingo ina abaana bali mu 200. Abaana abo 2 oba 3 bebakwata mu lulimi olwangwe tutaba die hard. Era tebakwata ba matofu na bawagira mu kimpukumpuku. Bakwata ba die hard to diffuse the struggle. Abaana abo 200 bo bajjayo. Nkakaso atano gajja kusigala nga kakyali mu struggle. Ekikumu atano kisobola okukola ki okutya. Mu byobufuzi bye tulimu okufuna activist omu. Nze nfuna activist omu nesifuna bawagizi 1000. Kubanga abawagizi bakitani activist ate yakuletera abawagizi 1000 oba 3 nakola byonna ebireeta baki. So how do you dare really oluzinge ba activists 200? So mu politics mulimu okuwaayo n'okufiirwa. Kiriza nti omusajja entebe kanjogera ebigambo ebagala okuwulira. Entebe yagyetyebekamu naye mu kugyetyebekamu watuwa omwezi gumu n'atagivaamu n'otugamba atajja kulayira n'alayira n'agivaamu naga atajja kumalako omwezi n'agumalako. Kati kkiriza akukize. Bw'aba akukize tandika nawe okunonyegera gy'omuggyako by'omuggyako ate bimulwanyise. Mwami Kisubi mankubanja akakadde oba obukadde 10 obwa sente. Bwe nzija nompa emitwalo 5 ngikwata. Bwe ngikwata neyambisa emitwalo 5 ate okulwanyisa kwezo kuba siga sizikutte mbadde ngenda kukwata muzange nkole ki. So ndowooza tumanye politics kyeki. Politics sikwagala niyo okukola naawe. Era ekyo nkigamba abantu. Ti mu byobufuzi sitolina kuba mukwano gwange nze okukola naawe. Tulina kubanga tukola ku kintu kyekimu kye tuyita common cause. Kyekitugatta kyokka. Era bwe tumalirizawo osanga kuvuma ne bwe tudda bwompa assignment I effectively execute the assignment. So mu politics bwe tulimu naddala ono wa liberation bingi ebijja okubaawo. Ne bwe binaabeerawo naffe tuzanye empiki zaffe Museveni azituzanya tulaba.
abadde abakabi n'abajjayo n'abawa ebifeeno kisanja kimu takimala nako n'abakuba akatebe n'abakuumira wati n'abasasona basasona naye nga mwagikoze eki agizibye gwe kikyomukoze bw'aba akusigamu gw'olowooza ddi kumusigamu bw'onaaba oyagala kati kumuggyako mu nkola endala yonna onaamanya ddi obungi kiwa ssente bwakozesa mu byobufuzi ani agenda okuwa amawulire ago onaamanya ddi basajja kiba abateekamu ani agenda okugakuwa olina okubanga naawe omukoze eki omusizeemu olyoka ate omulwanyise bulungi naye bwe tulowooza nti bw'onaasanga Matovu ng'akolagana ne Katerega kati Matovu yafuuka wa Jema bw'onaamusanga ne pasita batudde banywa kacaayi ndowooza okiraba byo kye tubagamba musajja w'enaaremu n'amanya ddi ebifo mu Jema nga siinayo wa Jema gwe mpuliziganya naye so politics tumulinyise eddaala nti nze okubeera n'omuntu owa NRM okubeera n'owa NUP okubeera n'owaki tekitegeeza nti ndi eri wabula kindeetera okukola ebintu byange obulungi so mu nkola eyo tewali kijja tukemetereza mmeeme kugenda kujjayo baana baffe bye baasiba mu butuufu abaana baveeyo nabo beeyagale ate bagatte ku force gye tulina bibayinza n'okunyumiza nti ebabatiisatiisa ebyamakomera temuli tulumbe ffe tubibaddemu kati ng'ayogera ekyo abaddeyo naawe ofuna amaanyi agamba katugume tukole ki naye babakubamu kkaawo babasibyesi olaba ne bwe bagamba simanya kooti y'abantu tewali anyega because of that fear bwe banaatusiba ani anaatulwanirira tujjayo so nze ndowooza mwami Kisubi tulinyise debate mu byobufuzi tutegere real politics mu dictatorship liberation politics abeera atya tumukola tutya waliwo bye tujja okukola naawe omuntu oweewuunyuge nti Matovu yakikoze nga nakikoze naye results zinaavaayo ziri ate muyinza okujja okunkyali ekyo nti keyabala kaaliyo so naffe tutandika okulowooza ku byenjawulo bye tutakolangako naye bwe tunasigala tukola byebimu bye tukoze emyaka 27 gye mpulidde libo wayogera nga bye tukyakola nakati tusuubira okufuna results ez'enjawulo nkakasa tulina bwe tugenda kugenda nkweyanzisa omanyi mpuliriza nempuliriza nendabira ddala nga ebyobufuzi ebyekikulu byetaagisa ekitegeeza negotiations ziteekwa okubeerawo yadde nga oli opposition nga waliwo ekibiina ekifugaga kansemero kalayini kano mwami Kisubi ensonga z'ebyobufuzi zisobola kukolwako mu nkola ya byabufuzi bano abaana basiba tebalina misango ne babalemesa kuleka nti bajjako oli naawe olina kulwana mu nkola ya byabufuzi ozikola ki so si kooti nga bwe tuzogera tubimanyi ebya kooti so ensonga z'ebyobufuzi zirina kukolwako mu nkola ya byabufuzi bukodyo kibwolese gw'omanyi so systems awo tuzeewala kati awo wenyini anti kyegambye system ngenda gikolamu ntya kyekyo kyengambye bano bagamba nti system zikola ogwabo ate lwaki tugamba ziri non-functional vako za security zokka naye system endala zonna kebe ya finance zoyitwamu okutabana kebe ya finance kebe ya parliament bya njaba tubere fair is parliament function ngaba ino kuba court eri function ngaba ino kuba executive jetwogerako aba minister byekola bya ino kola so tuwali systems ziri function therefore tulina naffe kankuse ekigambo to play we just have to play them tulina kuzanyanzanye politically tuyisewo bye twagala kyekiri kyengambye nti tulinyise ebyobufuzi ku ddaala eriddako tutegere liberation politics abeera ati tewali kigambo liberation okikozesebwa nga tewaliwo dictator tewaliwo obusibira mu bbwa kitegeeza woleeta ekigambo liberation abantu olina woobanunula woobajja mubiri ebikambwe kati awe wali empikizo olina okuzannya mu byobufuzi Trouble mulungi tukyagenda maaso ndowooza abakulu obawulidde bapanalisti baffe betuli nabo betugenda maaso n'okubanga tuwayamu nabo nasuubiza abantu nti tugenda kukwata ku nguzi naye ndaba nga gye tutambulidde obudde butututte okutwalisa wamu so simanyi kijjaba tekikola akadakiika ako ke tulina ndaba katono nnyo ogenda okuggusa ekintu ky'enguzi kyaffe okutwaliza wamu kubanga eno nsonga ekwata ku bantu baana baffe baana gye bali eyo ddala bamaze ebbanga gye bali mu kkomera so nsuubira nti nakyo tekikola bubi bwe tuba nga tutambulidde awo obadde ogamba otya ewaffe bagamba nti nanyini kiswa kigwa yakiweebuula ife tugamba nti mwene kiswa nakiwa obukolo okigayirira ate nga kiswa kyo gwakola eki owakitegese kati naffe tuleme kubanga
aha webale nnyo mukulu Lubowa era webale nnyo era mukulu Katerega tubadde nga tukirizaganya at least 7 ku 10 mukulu Matovu naye tubeeranga bakiriza naye olwakuba tebasobola kuwunzika nga tebakubye nuupu naye nga kyetugamba era mukulu Katerega olugero lwaleese olw'enkoko lusamarayizinga kyonna kyetukola kyetugamba nti omuntu y'omu enkoko eno ate agigyeko amooya nebonaabona ate yamala n'agiteekawo wano kasooli nejja negamba nti munaye webale kunyamba gisamarayizinga nti NRM eno eri kukozesa abaana bano nga bwolaba omuvubi bwakozese omulambo n'asooka n'agukweka n'afunirako ki ebyennyanja yes bwekityo bwekiri kyetulina okusooka ne tukkiriza naye ffena tugamba si kirungi baana bano kubeera mu kkomera teri agambye nti abaana bandibadde mu kkomera ffenna tugamba nti si kirungi abaana bano kubeera mu kkomera naye ne tugamba nti naye sisitimu zino ziriwa twandyagadde ffenna nabannauganda yenna naffe aboogerera wano nedde ekyo sikkanya nakyo ffenna tugamba si kirungi baana kubeera mu kkomera ffenna mulimu abaagala babeere nedda ne pulezidenti mwenyini yayogera awo sikkanya naawe si kirungi nze kati gwe naawe ojja kwogera nze ebyange njogera nange si kirungi okusinziira ku byempulidde wano n'abannauganda bonna ne pulezidenti wange teri ayagala baana kubeera mu kkomera naye tugamba nti lwaki kibeera bwe kiti sisitimu ziriwa lwaki gwogamba nti ojja kujja eri ayambadde enkofiira oti ewanuupu yasazeewo abaana bakole ki bave mu kkomera nti era balamu yasazeewo abaana bave mu kkomera gwe okwagala okunafuya esayidi eno teri akyogerako nti oli ayagala kunafuya sayidi eno kubana abadibeti nze siwulira ayogera nti baagala kunafuya esayidi eno so ekyo kyonna byonna bikolebwa nga numpu muyimiridde mutya mugamba mutya twawaddeyo ne lisiti twagala abaana bakole ki twakkiriza abaana bakole ki baveeyo naye nga tekitunobera kwogerako nti kyemukola kikyamu tekiri mu mateeka okunyigiriza omuntu ate ne weefuula nti gw'omuyamba Omirubo olina kyosembyayo ku ekyo nze njagala abatulaba batutegere bulungi nga bwe tugambye nti systems tezikola naye kiki ekirungi oba ekituufu ekyokukola mu kaseera kano tulinde paka systems we ziritereera abaana baveeyo no tukanye mu politics survival kyekintu ekimu ku bisinga okuba ebikulu okuteeka amanda mu revolution ogenda muki maaso nze mwami Kyagulanyi nali naye kubanga system ene ekola people power nze omu ku baali ba engine yaayo nze nali ye Arua manyi bulungi ebyagwa Arua manyi bulungi nti okuta mwami Kyagulanyi okumujja mu military barracks okumutwala mu civilian prison yali negotiation ya mwami Kyagulanyi era manyi bulungi nti negotiation eyo yavaamu ebyo era manyi bulungi nti negotiation eyo ebintu ebimu ebya negotiatinga bitutambuza paka kati waliwo ebimu ebitunyiga kati nga byava mu negotiation eyo ebyo nabyo nambimanyi ki bulungi naye debate egamba nti lwaki gwe bwebanga okwatibwako negotiation oba dialogue nkulu naye ng'abalala teba nkulu gye bakola ki gye bali nze neewunya nnyo obusungu mwami Kyagulanyi bwakozesa nga batandise okwogera kukuta bannaabo akozesa obusungu obw'ekika ekyaki ekyawaggulu ng'ate ensonga ezo nyininyini zayogera asobolera zoogera obulungi nga tasunguwadde asobola zoogera tuzitegeera naye bwe boogera kuta abaana ayina engeri gyagira n'avumana mu ngeri eteetagisa era ffe bwe tulawa obusungu bwe tugamba obusungu buno tebuzze bwokka buyina ekintu ekiki ekirala n'olwensonga etugamba bwe tuki basewo ne bannyamu abaana bano be baakwata ba mugaso
eri famire zaabwe ne revolution abaana bano bebakwata bamanyi ebintu bingi waliwo ne bebamanyi bye twagala batuwulire twagala okwogerako nabo nga babatadde kati twaliro tusaba naye Segirinya banamutadde omanyi nti singa Segirinya tebamuta kati singa yafiira mu kkomera padde Sowanyana naye Sowanyana bwe yavaayo waliwo ebintu byajja akonako byabuulira banne tiwayi ensonga eno yali bweti netubitegeera okitegeera naye n'abaana abo bali mu kkomera bwe balivaayo bajja tubuulira ebintu bingi kyekivola atuinsisitinga mwami Mukaaku yabuuza ensonga gye nziramu nti bannange mukyala Oliver Lutaya pulizona wa gavumenti pulizona wa consciousness ye oba pulizona wa kutegeera bigenda mu maaso mu opposition ekimu ku byo kiso kirina okuba nga kiki nga kituufu naye twagala tukikole ki tukitegeere era naqualifying ensonga enagamba olw'ensonga nti omukyalo ono baamukwata ne bamusiba bwe bati naye bwe baamukwata ne bamusiba period eno tewali yayogera naye nga buli omu yategeera mu sisitimu eyo nti ono yakwatibwa nga bwe tunaakwatibwa wano ne tufuluma bufulumi munnaffe ne bamukwata wano ne tufuluma ne wabanga ffenna ne tusirika era omuntu bwebuuza nti naye lwaki abasajja abadde n'omuntu tewali yakoze eki yayogedde so waliwo questions ennene mu ngeri abaana gye bakwata ekigendererwa ne lwaki abamu baluddeyo of course waliwo abagenda mu kooti naye n'obutatwala abantu mu kooti naye nsonga nkulu ate ffe NUP tugiteeka ku task ekyokulabirako omuvubuka ono gundi Serunkuuma nedda ono we Busiro North ono gwe bajja ekifaananyi atalabikangako Kibalama yabulawo mu 2018 nga tunagenda mu buki obululu ensonga ye baatandise kujoogerako mu 2023 kitegeeza kubanga omuntu abula atya ensonga ye neefuuka ya mugaso nga wayisewo emyaka ena waliwo ne question kakati njagala mbabuuze baagera ne bajja mpuuga ku bwa leader of opposition nga parliament ekuta omuki omuliro eri ku nsonga egi muta abaana bwe baleese Ssenyonyi ye yatandikidde ku ki kati debate ey'omulama kubanga bwe muba muli mu kulamwa kw'abaana ne mugamba nti kale bali ababaddeko baleka babadde tebakola kimala tubasuubira nti mwabazze ate mugenda n'okukola ekikola ki ekisingawo naye kati parliament eri mu birala NUP etadde mu self drive etutadde mu confusion ebya parliament bikyaliwo twaze namu service award bano begabize sente naye nga debate enkulu ey'okuta abaana bagikola ki hakati awo ffe tuvaire tugamba nti mutubuzaabuza mwatujje ku mulamwa gw'okuta abaki abaana omuvubuka ono Kateregga twagamba nti bannange sewandibadde buvunaanyizibwa wange kuvaayo kubanga sirina mukulu nnyo mu kiki mu kibiina naye mu bye baasiba mulimu mikwano gyange sebo pulezidenti abantu bano basonyiwe oba yayogedde mu bukyamu oba yayogedde nga tategeera naye bwe banaabata era naye mu biwandiiko tujja gamba ne wavaayo oguvubuka kozi yagwisa atya oguvubuka ogugwagwagwagwa ne gwogera mu bugwagwagwagwa bwagwo naye bwe gwagwagwa wadde abantu ne babakola ki ne babata okitegeera so result nkulu nnyo nze nalaba Mwami Kyagulanyi twava waliwo mwe mutamanyi bata Mwami Kyagulanyi eggulu mu kooti kati tugenda okuta ekyemwe temwali eggulu mu kooti bamuleeta mu kooti kati ekyotuwulira amawulire tufuna amawulire intelligence atugamba nti meeting yatugamba sijja mugamba baseewo tufunye obuzibu ndi buki nti anti kooti esazeewo abasibe bonna kubanga kyali tekibangawo basibe bali ku treason kooti eyo okubakola ki okubawa bail buli kaseera abantu abali mu treason babatwala muki mu high court kyo mukimanyi tugenda mu kooti bagamba nti bakkiriza nti babawe ki
naye omukulu batugambye nti bwava wano agende ku treatment kyeyasabye naye agendera mu military mugundi mu kyopa yaki yamagye netugala tufudde naye tugala naye bagenda kweta ambulance ya parliament emugye wano mu kooti emutwale wali ku military base era akavuyo kaali awo ku makya ebigambo ne biyitiŋŋana n'ebyo byonna byagwawo nga biri negotiated nga ne famire ya mukulu ebimanyi nga nenteekateeka ekola ki eriwo era tukwata omusibe waffe tumukwata tumuteeka mu ambulance yaffe tuvuga amagye gatugoba tukwata gundi gulu road tufuluma gundi netugira lwaki omu netutambulira paka Kampala naye nga ne bano batubuuza lwaki badaye mu muvuga embeera eyo yaliwo olw'okuba ebintu ebimu ebyo bibeerawo nga biri negotiated naye biba bituufu nga oli alaba nga ali mu threat y'obulamu bwe tebiba bituufu nga waliwo omuzadde ali emukono talaba nku mwana w'emyaka emeka 3 ekirala kyembadde kyenjagala okuteekako essira nze dimiina y'omuntu ayogera ng'akulembera eneewuunyisa nnyo nga mwamisa ennyonyi wadde sisobolaga nti no nsobola omwebuuzaako ku byobufuzi olwalivu gyendowooza gyakola ki gyaliko naye olw'ekifo kye musuubira okuba nga mwetegefu buli kintu kyakola ki kyayogera mwamisa ennyonyi okujja mu palamenti n'agamba nti twaleseyo lisite eyo naye ne betwatadde kuba tugamba nti waliyo abalala kitegeeza ebintu bingi kitegeeza nti abaana abo tebabafaako kubanga omuntu afa ku baana abo yandibadde mu myaka gino buli kantu konna akakwata ku baana abo basula batya ani mulwadde ani atakola ki babukola ki babuyina ekyo nno kinyamiza nnyo in fact okusaba lisite eno kyatulaze eneteekateeka ya NUP ku baana bano teriiwo ebulamu si kubulamu naye tekola ki teriiwo so buli muntu yenna alina kyasobola buli omu alina kyasobola ayagala okusaba asabe ayagala okwegayirira yegayirire ayagala okwetonda yetonde kasita abaana bakola ki musumba osembyayo ki ku nsonga eno ey'abaana waabadde wateekwa okuba nga waliwo omuntu aganyulwamu nnyo ng'abaana bano bali mu kkomera oba nga wali akabinja k'abantu abatasukka mu 10 nga baganyulwamu nnyo nga wali abaana bali mu makomera era nga wateekwa okuba nga wali omuntu nga ayongera ebyobugagga bwe bya ssente n'ebyamayumba nga ebweru mu Uganda ne wano nga wali abantu abattibwa nga bafa ku lwa sayidi ye oba ku lw'ekikye oba kyekyayita ekibiina kye kyova olaba nti waliwo statement eyo mwami lwagi agambye nti ono bwe yaleese yagambye nti waliyo ne betumanyiyo abaliyo nga bategedde nti ekintu kino kiyinza abantu batandise okubaako bye balaba kati katuweeyo abantu bateebwa tubeere ne ba ghost prisoners betugenda okupresentinga eri ebweru w'eggwanga nti wadde bataddeyo bano 2 naye wakyaliyo 15 kati watondebwewo amannya awo ag'obulimba kyova olaba nti waliwo statement eyo ekozeseddwa nti wadde tuleese bano naye twategeddeko nti wali abaliyo kati so wateekwa okuba nga wali omuntu afunamu oba wali akabinja akafunamu ku lw'abantu ababeera mu busibe kyova olaba nti omuntu akambuwala nga wali ayagala okumusuuza akammere kubanga olina okuba nga olina ebifaananyi tulabyeko ogundi tulabyeko ekitebe kya DP ekitebe kya JMA ekitebe kya FDC naye wali ekitebe ekimu nga kyo buli gwe batta ekifaananyi kiri wali oyo omugundi baamutta oyo baamutta naye ate ewe enyingi baamuttira ewaabwe gye baamuziika amalaalo ge sima designing tegali ekifaananyi kiri ekiri wali ku kitebe si kyekifaananyi ekiri ku ntaana y'omuntu oli abaana be tebakyalabya naye buli dakika 2-3 tulina okulwanagana lwa musaayi gw'omwana ogundi oyo baamuttira wali buli omu agumye munne kati ekitegeeza nti ebifaananyi ebyabafu abo n'aba prisoners abo wali aba bafunamu so n'olwekyo nze nandikubidde omulanga
abavubuka abali mu biseera bino abali mu struggle abali gwogamba nti oli wa NRM wegenderezenga nnyo nga wali akugamba tugende twekalakaasi wegenderezenga nnyo nga wali akutwala somewhere ayinza okumaliza ye nga yalina kyafunamu kubanga era oyinza okulaba nga bakata singa kituuka balamu na squalinga nga we bagamba abantu bano ne babata wayinza okubaawo era akakozingibwawo era okukozinga abalabadde mu makubo era waddemu abeeko bakwata bongeremu ne ba ghost prisoners era ojja kulaba awo ennyonyi nga zirinyiddwa nga bagenze okupresentinga y'abasibe abalala so nolwekyo nze ku lwange nandisabye abavubuka mweno issue tubeere begendereza abantu abamu bafunira mufe waliwo ba parasites bensi nga the parasites kubanga balina kye bafunamu ku ebisayi gyaffe musumba ababulidde so wangi bakugambye mukulu we akugambye nti naye gavumenti yo sisitimu y'NRM yo terina sisitimu zikola ekyo tokyogerako aji ndi gyoli sebo one waira nze mubuziza kyasembyayo ye nakola analysis ye nedda analysis ye yeyo so njagala kudda oli musumba si ya representize NRM ndi gyoli njagala okusaba ebintu by'abasibe n'ebintu ebirala byonna engeri struggle gyetambulamu birudde mu ddiiro era kirabika nga abantu bangi abatakyamanyi direction gye bitwala njagala kuyita mu muganda wange ono Majegere kiddoboozi yabazza ekavulo olwaleero lyeryokusaba abakulu ati batunnyonnyolemu struggle tugitambuza tutya era tugenda kiki etuluubire okubeera nga tukola ki nga tufuna mu mwaka guno ogujja 2026 n'okukola ki n'okweyongerayo ekyo bwe kinaaba tekikoleddwa mukulu Majage mujja kugenda mu maaso n'okufiiringa uncomfortable ng'abantu bemulaba nti they would be ally nga boogera ebigambo oluusi mwe mulowooza nti nno bikkakkanya struggle tuli mu mbeera ey'okubeera nti tulaga bannayuganda ekituufu ekiriwo era tuli mu mbeera ey'okulaga bannayuganda nti twetaaga enkyukakyuka naye nga enkyukakyuka tetujja gireetera mu bigambo bitategerekeka bulungi na byakwekuba nkokola abantu nga bagenza okuyigga nja kwogera nnyo ebyewaffe eyo mu kyalo bwe mugenda okuyigga ensolo wasooka n'ogendayo omuntu n'aziga gwe bayita omuzizi bw'aziga ensolo nti kwere ku kizigo abantu beekuŋŋaanya ow'ekituula ow'effumu n'omusaakanyi naye bikabataana ne mumala okwetooloola akasaka ono ali ku lutuula n'ayisa omukka omubi ne gugenda ne gutuuka ku musaakanyi omusaakanyi n'atandika okuba olwogolo nga ow'ekitwa tannamala kibeera ng'akisimba nga n'owakasaali tannaba kubeera ng'akaleega njawo okuba ashuwalinga nti ensolo eyo ebaddukako ate gwetomereramu gweteeberamu esobola ba omutima ne gukola ki ne guvaamu kyenjawo okutegeeza mikwano gyange nti olutabaalo lw'okuleeta enkyukakyuka ffenna lutukwatako nga bannayuganda n'abali mu NRM mulimu abaliyo nga bali mu buwambe nga bali mu busibe obw'embeera kano ekyo abantu abo tuteeka okubateerawo embeera ebasobozesa nga situbakonkomaza na kubavuma kutuuka kuwulira bubi tuteekwa okukikkiriza nti social media gyetufudde embeera eya bulijjo eriko abantu obukadde bubi n'emitwalo 5 okusinziira ku kunoonyereza okwa 2023 January Uganda batugamba nti erina obukadde bw'abantu 48 kati obukadde 46 byetwogera tebiriiwo tebabiwulira era tebabimanya naye kyokka
na wano we tutudde nga wali siiti yaffe ey'opposition ekitundu mwe kituddemu kituva mu ngalo ebbanga eriyise emabega lya myezi ng'ebiri esatu emabega abavubuka ab'emyaka 27 tebaalina bumalirivu bwogerera bintu bya yero bwogerera bintu bifaanaganako nga piraawo naye kati olwaleero confidence gibawadde kubanga gye baali basuubira nti gye bagenda okuyitira tebakyalabayo ssuubi. Omulimo ogukoleddwa ennaku zino mwami Majegere gwa kumalamu bantu ssuubi naddala abavubuka. Nze kyannewunyisa naadde ku mukutu ogumu ngenda okusanga ng'abaana abambadde ebintu bino ebya piraawo ng'abaana ba myaka 25 naye waffe Bukomansimbi nabasanzeeyo nga mu biseera ebiyise emabega nga ekyo kyalinga kibadde nga kivve kyabanga kivve. Olwekyo tutandike okubeera nga tutunuulya bye tukola tumanye wa tugenda okubeera nga tutuuse eggwanga. Otherwise tugenda kwongera kusajjuuka bwe munaabanga mmwe abakulembeze baffe aba leading opposition temwekubye mu kifuba na kunnyonnyola kiki twetaagala kufuna ddi nawa. Kyensembyayo omuntu butonotono njala kusobola kwebaza pasita Muyingo akaseera kabuzeemu akomyewo nga nkuba mpya actually kati nkuba ya kisajja kikulu sebo webale ate yo nzigambye kadi bajja jjukuwa nenja kumwogereza tugende maaso. Ekyokubiri mu byogeddwa owulira nti bwe twogera ku byobufuzi ebya liberation enkola alina kuba ya kisajja kikulu nga bwe Kitiibwa Mpuuga bwe yagambye ng'ali eno gye baziise nti obukulembeze n'ebiro ebyobufuzi biba by'abantu abali siriyasi bokka. Si kwogera nnyo kakati okwogera n'emisuwa ne gyereega tekikola makulu. Tulage ekifaananyi ekirungi Mwai Besigye alina bwe yayogerako awo nga annyonnyola nti Mwai Museveni bwe bali mu nsiko yasibanga n'ekimyu yasize enjala oba anywedde tuzzi n'abalidi nga mugende mukole ki tebabeeranga mu profilinga kukola documentary na firimu era yagambe ye struggle ye struggle naye muli mu struggle mukasuka mayinja biki smart kwalagana police oli ali ku documentary agipresent nze afunyemu sente zafunye sente zize mu kitebe abaana abo bemulaga mu documentary batta omukulu waliwo abadde ayogera ku byentaana kati ketwogere omugenzi Kawuma yali very close abaana be bali kuki wakiri abalano tubaleke ni abaana ba Kawuma mu documentary eno Kawuma mwali abaana be bafunye ku byavudde mu documentary kati bulolaga ekifaananyi eky'obutabeera serious nga ateggwe mu kulembeze umalamu amanyi tikye nagaye twali kanoni ne baleka abaana batulekayo sijja bamenya naye bakulembeze wano emusatira nabo nze mbatunulya n'enseka ne tugende Emityana ne batulekayo. So ndowooza nti abantu bayinza okuba ababi naye oli bw'abanga mubi n'ogamba nti recently twawulidde obutakkaanya kati mwami Basalirwa takyakwatagana principle ne NUP ekyabawudde nsonga za Bisiyaga omukulu nga bw'agambye Mukaaku be bali mu kintu nga mwami Lubwa bw'akugamba tebakwatagana. Mpuuga kati bw'ayita wano bayita wali Bijirwa baali naye gwe oli mukulembeze ekyatasobola kugumiikiriza atasobola kuwuliriza abalala kyogamba gwe mutuukirivu. Kazibwe Bashir bakyali naye Kazibwe Bashir omanyi ebimusimbanyi naye Kazibwe Bashir nkakasa tebakola ki bakagabo ekibuuzo bw'aba Museveni akyali ne bano basekikubo be batabarebo MPs abamulumya omutwe ne bamuswaza ensi yonna gwe oli mukulembeze eki atasobola kuwulizaganya era bw'onaafuna obuyinza nga Katikkiro bwe yabuuzizza abantu ogenda kubatemako mitwe. So ndowooza nti tuwuliziganye naddala abali mu opposition politics tuwe ekifaananyi ekirungi ddala bwe luba lutalo tukkirize luno olutalo nabino bye twogera lutalo lwennyini abantu bafudde bafa ate bakyafa tukkirize ti lutalo tetuyinza kutandika kubibalaatiramu kwambala zibero bottom but opromisinga kuliberatinga bannayuganda really let us be very serious mu byobufuzi bye tulimu. Laga ekifaananyi nti oli mu politics oyagala kununula bannansi abali obubi so si kwekubya serefi ze tulaba
We are in liberation politics, not in selfie politics and fashion shows. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono ssaako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, the school